abafere bamulaba babadde bazze okunfera nga tebamanyi nti enfera gye bazze okunfereramu bagimfereramu dda n'endabuka. Omukazi azze ansanze wano nga neeyimiriridde mbadde ngenda kwambuka ku kkubo n'aŋŋamba mbujje baleko omanyike ewanna abakyala ne mugamba ewanna abakyala nze simanyiye ne wanna abakyala ne mugamba nange eno ndi mupya kasita ngambye embuka n'akapapula kino ekizimbe okimanyi nemulaga nenkimanyirawo nti akola ki nti mufere ne ŋŋamba ono kamuwa obudde nga we mulipootinga naŋŋamba kino ekizimbe sooka okindagirire tubadde no tukyayimiridde n'owa booda najja ngaera storage no banyumiza owa booda najja nakkirira owa booda nakkirira natuuka nga waliwo naŋŋamba kubeeriza n'akomawo owa booda bayitawo ono omukazi n'amugamba leka naŋŋamba leka nyumizako ono owa booda tulawo ewanna abakyala amanyiiwo simanyanga ne kana akazimbe oba akamanyi owa booda naga kana akazimbe nkamanyi gye bakyusisa ssente owa booda n'agamba gye bakyusisa ssente ate oyagalayo nti nabadde nkolera abatanzania ne bagaana okunsasula ng'ate maama wange mulwadde ng'omukazi yabyogera mbu ng'ate maama wange mulwadde nze nabadde nongoosa ekisenge nenziyayo papula bwa ddoola ne mugamba kati naŋŋamba mbuze kyayagala muyambeko bunjagala mugende kati mutwale muyambeko okuvungusa ne mugamba kale sirina buzibu nga mukimanyi mufere ne muwa obudde kati owa booda n'agamba n'agamba owa booda naye maama obwakuwaako mmeka owa booda n'agamba nze oba ojja kumpako miliyoni 2 kuba wembalamu buno opapula 72 bw'oyina mbubuvaamu ki nti buvaamu miliyoni ne miliyoni nembagamba nange mujja kumpako nze nga nkimanyi bafere sikayane nabo nga nkimanyi bafere kati kyeva mugamba leta ku dola ndabe kubanga nga nkimanyi mufere dola babadde amanyise gimanyi ng'agijjayo olw'obusimu nga nkwata akati nga nnoonya wenjukira dola entuufu wano woba ogyetegereza eriko akantu kosobola oyisaamu akati okitegeera ngenda okugyetegereza nga toyina bosobola oyisa akati nga gundi nga kopi babiyita bikikuli kandi nga bano leero nga yina nga bakwata vidiyo zonna zirina ekikazi ekyo kati omukazi nga bagenda olaba sigenda omukazi n'agamba naye nkwesize ntya zino sente nnyingi nnyo osobola okundekera essimu ne mugenda ne muvungisa sente ze mugenda kunsangawo wano lwaki tugenda basatu nefe ne tukulagawo ne tukomawo ngamba twalira obudde n'aŋŋamba mbusimanyanga engeri eri gye yadduse obudusi kamera awo zijja bazimunoonya kubanga bamanyi nti alina okujja ovungisa sente baferemu munsanze ndaba kati mbiwerekereza ebigambo kana akasozi n'embigamba mwatusanze tulaba ne mama muba muyagala okutuzza emabega kembatereyawo vidiyo mugirabe kyokka omukazi munene mugambye naye mukazi goli mukazi nganze ozze okunfeera lwakuba nti onsanze byoli mu kunfeera bye bansookeramu nga naakajje Kampala nekiso tanyeze talina kyanyeze kuba ategedde nti nyinza n'okkuba enduulu banenga mwegendereze bannange. Theft alert. Share this video to any business owner. This is a new trick ababije bakozesa ennaku zino, so I've come here to share with you guys. This man is a thief. Yonna amulabeko bitundi by'ekiweka nakawa bweyogerere. This man is a thief. He might be an illiterate obanga muyindi. So he pulls out a 50,000 note, as you see, nazimpa. He asked for geisha of 3.5 and he knew the price because he was like, you give me geisha. Netumwa geisha. Tumazo mwa geisha nali ntudda mu corner akupate mundaba. So nembala sente modize balance. I had to give him 46,500. So nenzijayo sente nenzimudiza. This is a new trick. All business owners mulabe trick eno bannange. Be so curious. Omuntu akwa sente ate naddamu nazikusaba. So I give him the balance. He waits for the boy to sit down. Yamulinda atule wansi. Nangamba madam ayi sabuni wa 12. You give me back my money. So naziriza sente zange balance gwe nali muwadde nakakaga 5. Bwazinziriza I had to give him his 50,000. So nezimudiza mukuzimudiza. He tricked me, but he's giving me the money. Then natunuzeri olaba. He's giving me the money. He did give me the money. He pulled it to another hand. You've seen it. Then he asked me, how much is that rice? So in turning and choosing Samanyati, he did not give me the 50,000. He pulled it to another hand.
Nangamba, I've given you the 50,000 note. Namukamba, no, you've not given me. Nangamba, you check and I've given you the money. So when I came with a plone, since nine I'm not seeing it, I did not notice that the guy did not give me the 50,000. Omulaba onga ye yogeza. Nengamba waye kamwe mtwale balance wene mumu wakozi when atula amwe plone nalaba mu sente. Naye tezali zampadde. You get. I've come here to share with you guys. He did not give me the money. So I did not notice by then. Namala kudeko camera nenkibila what he did, but he did not give me the money. But nanzibe mtwale tano that day. Since it was my birthday, nali okay. I wasn't feeling okay. But I've come here to share. Please share the video to any business owner. Be very curious with someone who gives you money. Nga ina chaguze ati namala nazikusaba. So ngali awo yebuzabuza sente nazikuwadde, but I was very curious. Ngomtima gungamba tazimpadde. That's why I went back on the camera nenkebera. He's a thief. Yenna amulabeko kirungi camera mukwata bulungi. Bitundu by'ekiweka na mugongo na kawa. Nenga tulina ebintu ebirungi. Here at Mukisa Wholesale Store located in Chireka. We have food packages.